Mbadde nkwasaganya obwa manager okuva mu 2015 oba twatandika ekyo kye bayita girl power. Tuzze tufuna challenges naye nga abantu b'omunda okisiriikira. Naye lwakwanza sikolagana na bintu bya bufere. Omuntu kasatandika okukola ebintu by'obufere kiba kitegeeza n'okunswaza ajja kunswaza. Ekisooka nze ndi brand nnene mu abali mu kimutamanyi. For people who know me, they have known me for quite a long time as a promoter. Long many years ago. Okuva mbayimbi babenjawulo okuli Patra, okuli Shaggy, okuli Bana Boy, okuli Timaya, okuli abayimbi abamu nga ba Akon, okuli abayimbi Ara Kelly. So we've been into this business signal cautions ebyo bitu bibaddemu ebbanga ddene. So we are not going to look at things the way people see them. Obadde Zella mbadde nkulaba naye nga mukyakala mu gavana wonna kiki kutabudde ne Zella kati? Nze mbadde sikyakala na Zella, mbadde mperekerako Zella nga ye yakyakala kubanga nze bya socialite nabivaamu dda. Teri socialite mu Uganda yali awangudde omupiira guno. Buli socialite yeeraga yali yeerazeeko mumanyi enkomerero zaabwe. Tebabeera real, babeera ba bulimba. Namugamba dda abiveemu alabirira abaana akwasaganye famire ye. Naye nga bw'omumanyi yakulira mu byabufere abantu bonna abeetunda China, Dubai tebasobola kubeera mu mbeera bwe bali. Buli kaseera abo balowooza ku ssente bagala kakasa abantu bwe bayimiridde nga tebayimiridde. Amazima tugoogere. Kati ki ekibatabudde kinnyini? Bulimba. Tosobola kubeera mu fere from day one. N'otandika okulimba abantu mbu olina kino nga tekiyongolooza nze kati. I don't cover a lie. Yakufeza eki? Yafeza ebintu bingi nnyo. First of all yafeza nnyo emmotoka yagiteeseyo mu Maneja. Yagezaako gigamba mwe ne ssente emmotoka gye mba neewolerako. Mmotoka kika ki? Hama simanyi UAW 333D eya white. Bali hama yagitunda naye ne mugamba bino byogera bya kyenaatikawo ekyapa ky'ettaka kyagamba kiri ku 50 time 100 kiri ebusaabala nga kitawe yakirina nagamba kitange ne maama wange bwe bajja okubeera surity. Kyova olaba bino ebintu byonna byabadde akola bya buyaayi ne mugamba akaseera katuuse wolukuki ebyobuyayi abantu abamu tebabitambulirako ffe bitwabiroko twabivaamu dda naye yalowooza ebyekifere bikyakola. Kyova olaba bonna ba South Africa yatambuliranga nnyo mu ba South Africa kubanga bonna bali bayaayi. Nze my mission was meant to take 10 years. Lwakuba etekinze 4 years okubeera blown up. Nva tuzita 5 years from 2015. Gulooza mbadde mu bintu bino nga ndi mukyeka. Nteekerako nti mwewoze ssente ku Bamaneja ab'enjawulo. Abamaneja bo baawoze ssente era baavuddeko waya mu mbeera etaliiyo. Kyobola baguddewo omusango ku poliisi ne bamukwata ne bamusiba ne bamuwa bond. Bwe bamuwadde bond Zella bamusibye ku Saturday n'abeera mu kkomera. Bwe yavudde mu kkomera famire neevaayo neeyimirira neegamba twagala tumweyimirire ng'omuntu wa bulijjo ne bamuwa chance y'okweyimirirwa nga talina kufuluma. Bamusibidde ku Jinja Road Police Station. Osobola okugenda okufuna obukakafu obwo okuva ku OCCID ne DPC waawo. Bamusibidde musawo bwa obtaining money by false pretense. Sente meka? Esente ze million 5 kuva mu 2015. Yes, but for this last session million 2. Yazewoze kwani ezo? Yazewoze ku Maneja gutugenda okuwa exclusivity yagambye tayagala biteeka mu nnyo linnya lye naye nga amazima gennyini yayewoze ssente. Kyova olaba awo ne keesi bwe bateese bwe bagihandlingidde. Yes sir. Kati nga ggwe abadde manager we ate mu kifo ky'okumuyamba n'omusalo mwawukane. Ekyokumuyamba twalibaddeko oyambako omuntu awuliriza. Bw'oyamba omuntu nga yeegaana nga yagamba muzesere sizimanyi nga ate obadde ozinywa nga ne bills gye ziri mu bbala zonna eziri ekololo wano bakimanyi bulungi nnyo babadde bakusasulira busasulizi bonna babonsa babadde basasula busasuzi abavuka babadde asula nabo basasula busasuzi. Mbadde muwulira ne mugamba kyusa enkola naye omuntu watawulira omanyi wampaka omuntu kasaabeera ng'ali ku njaga ng'ali ku mpiso ali ku birekerenda byonna toxic zonna zinywedde azikoze eki nga bwe batambula kiba kitegeeza obulamu bwonna babugenze. Buli lw'omugamba tawulira omuntu atawulira omuleka n'agwa mu gapuze. Ku Patreon baati namulaba ne bandi y'emitwalo 55. Yes. Emitwalo 55 sente yali azeewoze. Awo Maneja yali already aziteese nga nze akasawo kuwalaba nga nyimiridde nako ng'olwedde Maneja yatuwaddedde ssente ezo era nga musingidde ekyapa ky'ettaka ekyebusaabala n'emmotoka eyali gyalimbirako nga olwedde tumugamba emmotoka wagiguza dde omwami gwe bayita jjejje owa events. Yes. Era nga bali mati ya jjejje. Era jjejje yagigula dda kati jjejje yali promisinga ng'omuwangamu akamotoka ako avugingako. Buli wakoma mu Uganda. Ye bw'akoma mu Uganda ebyo bya kifere kyenva kugamba obufere tebusobola kuwangaala na bulyaye na bulimba. A lie never lasts for so long. Era lie omuntu alimba olina obudde bwodde 40 days are done.